Hello everyone, good morning, good day, good evening. Muli bulungi? Nze Nnaalongo Nalwale nga nsinzidde wano ku lusozi Kiwamirembe Bugalo Ssese. Kansubye nti buli kimu kibatambulira bulungi bassebo ne bannyabo. Era abatali bulungi tubasabira Omutonzi abasaasire abatunuzeeko amaaso g'ag'ekisa, abaddiremu munnange abatereereze mu mbeera, abali eyo abalaalidde bannange tubasabira era tuli wamu nammwe. Omutonzi abasaasire era abalage ekkubo erituuka mu buwanguzi obwa buli kimu. Kale mu session yaffe eno ey'ebirooto n'amakulu gaabyo mwe tusookera, twakimanya nti mu butuufu byonna bye tutambuliramu bisooka kuba birooto n'oluvannyuma ne bituukirira, bwe tutyo ne tuba nga tusobola okumanya ekigenda mu maaso. Kati y'ono agamba ow'ennyonyi agamba yaloose ng'akiise, yabadde akiise kati mu kukiika kwe n'ayita mu process yonna nga bwe tuzze tugiraba, n'anaaba eddagala lye bulungi, emmwanyi ze n'azifuna bulungi, buli kimu n'akikola, kati n'aloota ng'emitwetwe we waliwo emyoyo ebiri, ogumu nga guli ku kkono omulala guli ku ddyo, naye nga waliwo oluyombo ng'omwoyo ogumu gugamba nti ggwe nakukolera n'otonsasula n'olyoka ongulira poloti, nze poloti gye wangulira sigyagala, njagala poloti ng'erina ettaka liddugavu. Kati ng'oli ye agamba nti naye ate nakugulira ettaka, kati ono ye ng'awoza kimu nti ettaka lye wangulira nze saalyagala era njagala ogamba ono kati nga ategeeza nze yeebase awo ajja akebera ettaka eryo oba nga ddala liddugavu oba nga poloti eyo ettaka lyamu liddugavu. Kati bw'ayogera bw'atyo nze kyenva ŋŋamba nti naye n'ono mukyamu oli bw'aba wamukolera n'akugulira ettaka ate lwaki oba omuvunaana, yakugulira ky'asobodde. Kati kyava ono eyabadde ayomba kyava ajja n'anninnya ku mutwe n'agamba kankulinnya omutwe guno ogutawulira, njagala nkugambye ogende okebera ettaka lyange naye olowooza bye nkugamba bya kusaaga busaazi, kankulage kye nsobola okukukola. Kati awo ne wajjawo ate owookusatu n'amugamba nedda tokola bw'otyo, kati oyo gw'olinnya tolaba nti ali wakati wammwe, aliwo ku batabaganya, kati ate obimuyingizaamu kati wuuyo omulinnye n'okumulinnya. Nedda, oli omwana ayagala kubeera nga kitaawe, ayagala kubeera ng'omujeemu nga kitaawe, kati nga kiraga nti ayagala okubeera omujeemu y'oli gwe baagamba okugula ettaka. Owulidde? Kaakati ng'ate gwe babanja enjogera y'alaga ng'omulamu, kwegamba siga nti oba yafa oba ki, nga kiraga nti mulamu gy'ali mu bulamu bwe era nga kiraga nti alina n'obusobozi obukyusa ettaka eryo n'amuwaamu eddala. Owulidde? Kale ekirooto ekyo bwe kityo bwe kyatambudde. Kaakati ne ŋŋamba ka tutunuulire ekirooto kino eky'omwana muwala ono eyeddira ennyonyi. Gyonna awamu gy'abadde emyoyo esatu, naye ng'emyoyo egyo esatu omwana omuwala ono talinaako na gumu gw'akola ki? Gw'amanyi. Avunaana gwe bavunaana n'azze okutaasa bonna nga tabakola ki? Nga tabamanyi. Kale ekirooto kino amazima gali nti kyazze mu ngeri ya kukubuzaabuza bubuzaabuza. Kiba kitegeeza bw'oba oyina ekikuluma okitudde wakati w'entalo ezitambula mu nsi muno oba mu ebyo ebikwetoolodde. So si nti kino kye walabye mu kirooto nti kye kikuluma, nedda. Wazira kisoboka okuba ng'ekikuluma kyefaanaanyiriza nga na kino kye wakoze ki? Kye walabye. Ebintu nga bino nzize mbasomesa nga mbagamba nti omuntu bw'agenda okukuloga abaako ensonga z'awa eri gy'agenze okukuloga. Si tteeka nti zirina kuba ntuufu. Ye
abaako ensonga gy'awa. Kati ogenda okumala okwetokkolozaako eddogo lino nga bw'ogamba nti njogedde amazima, mpozezza, ngenze embuga mpaabye, emisango gyange gitunuddwamu, nyambuluddwa, naabye eddagala, byonna byonna ogenda okumaliriza okubikola nga mu butuufu naawe owulira okoze omulimu era okooye, ssente zigenze, okitegeera? Gamba eddogo bwe lityo bwe likola ki? Bwe likola. Kale kisoboka okuba nga mwana muwala olina entalo z'otubiddemu naawe z'otokola ki? Z'otomanyiiko mutwe naki na magulu. Naye ng'ebiseera ebisinga zino entalo bwe ziti zibeera ziva mu bantu abo abataagaliza be tubeera nabo. Nga ye alina ensonga z'awa lwaki oteekeddwa okubeera mu mbeera embi ate oluusi ye abeere mu mbeera ennungi, kati ne kikufuula nga ggwe obiyingiramu ate nga si bikukwata nako. Kati mu mbeera ng'eno tukola tutya? Mu mbeera ng'eno waliwo eddagala baliyita ekimalempaka. Kati ekimalempaka ono akula ayina ekikoola kiba kigazigazi kwagala kwenkana kibatu. Ekikoola ekyo kirebevu. Ekikoola ekyo kisiiwuukirivu. Kyalibadde kya kacungwacungwa naye nga kiriko olusiiwuukirivu olweruyeru. Kati ekikoola ekyo kye tufuna. Akati ako tekatera kugejja, tekatera nnyo kkuba matabi, kakula kawanvuyiridde, kassaako obumuli buba bwakakobekobe, bakiyita ekimalempaka. Bw'oba ogenze mu katale osobola okukifuna. Ekimalempaka oyo tumufuna ne tufuna ebikoola bisatu bisatu bye tunaaba. Era tubinaaba tugamba nti ekimalempaka kuba kusirika. Kale njagala empaka zonna ezitambulira mu bujjajjange, ezitambulira mu bye mmanyi ne bye simanyi byonna okuva n'olwaleero nze zinveeko. Kale ng'oyenga eddagala eryo ng'olinaaba era ziba ennaku 3. Ekimalempaka ono ayina obusigo. Obusigo obwo tubumira era omira busatu. Obusigo obwo obumira mu nzikiza ng'okakasa nti kati ogenda kwebaka kubanga ekimalempaka kuba kusirika. Bw'omala okubumira oba olina kusirika. Obusigo obwo tebugaayibwa, obusigo obwo tebukoonebwa. Obusigo obwo bugaayibwa ne bukoonebwa on professional level ng'olwo ogenda kukozesa ekimalempaka ng'eddagala. Naye awatali ekyo mu mbeera ng'eno obusigo obwo omira bumire kubanga empaka zino zitambulira nnyo ne mu bajjajjaffe. Oluusi bamanyi n'okutulwanira, wange agenda kukola mirimu gyange, nedda agenda kukola gyange, ngambye akola gyange, nedda akola gyange. Okukakana ng'enjovu ebbiri we zirwanidde ggwe olukoze ki? Ggwe oluguddemu. Kale bw'abaawo empaka ng'ezo oluusi obukojja bulwanagana n'ekika, obukojja bukwagala, ekika kikwagala, obukojja bukwagala, ekika kikwagala. Kati n'obeera awo ng'oli mu kulwana okwo bwe kutyo, oluusi obuzaale n'obutonde, obuluuta bukubanja obuzaale bukusikanya, obuluuta bukubanja obuzaale bukusikanya. Kale n'oba ng'okwatiddwa wakati mu mpaka ezo, mbabuulidde eddagala ekimalempaka. Ekimalempaka kusirika. Ekimalempaka tujja kumusomako kubanga aliko eddagala lingi eddala. Naye kati mweno embeera tugambye funa ekimalempaka naabako. Kola 3 buli lunaku, ennaku 3. Nga bw'omira n'obwo obusigo, tugambye obusigo tobugaaya, tobukoona, bumire nga bulamba. Awo ojja kulaba nga empaka ezo zikoze ki? Ziweddewo. Kale mwongere okusubscribinga, musharinge, mulayikinge. Tubeere ku mukutu gwaffe tutambuze buli kimu bulungi.